Okulota amalaalo ekyoto kino tekitera kubeera so common naye era bangi abalota ekyoto kino. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ankwano nga bwetero bagamba wano amalaalo oba ebintu byonna ebitambuliramu okufa tewali kalungi yadde mu bintu ebyo olw'ensonga nti ekintu ekibeera eri mu kufa kiba kifudde, kiba kikoze eki, kiba kifudde okujjako nga Yesu yazze n'akiwa obulamu nekikola ki? Nekizuukira. So okulota amalaalo si kirooto kirungi nnyo n'akatono. So tugenda kuba tulina ekirooto kino oba nga olimpya subscribing okone kade eno bagita Chosen Generation tuli balokolenga kweno channel tutuddamu ebirooto n'okuyiga topics endala. Ekirooto kino ekyokulota amalaalo kisinziira engeri gy'oba okirooseemu. Ekisookera ddala ekirooto kino kitambulirako obusibe. Abamu babakulira amalagala ku malaalo bakusibira ku malaalo. Ekirooto kino kitambulirako okufa, spirit of death, mwoyo gw'okufa. Ekirooto kino kitambulirako omwoyo w'okutya. Now yatandika n'omwoyo w'okutya. Osooka ota ekirooto kino nga mutuufu oli mu ndwadde naye ng'otidde nnyo ng'omanyi ogenda kufa. So okutandika okuloota ebirooto bino oli mu malaalo, omwoyo gw'okufa guyinza okukuwambira awo. Lwaki? Lwakweraliikirira na kutya. Okay? So okutya kuinvitinga ebibi mu bulamu bwo. Egimu ku bibi gye kuinvitinga guno omwoyo guno ogw'okufa. Okay? Okutya kubi nnyo. Ddala ng'oli mu mbeera enzibu ng'olowooza mu butuufu oba oyinza n'okufa oba oli awo. So olina okwegendereza ku mwana wa Katonda okuba nga tosuula kukkiriza kwo okuli so precious we kutyo. Osooka okulota nga oli malaalo, oli eyo gy'otambulira, buli kaseera olota oli malaalo eyo gy'otambulira, manya mukwano bayinza okuba bakusibira ku ki? Ku malaalo. Okay? Oli malaalo otambula, oluusi abamu olota n'amalaalo tegakoma nga mayitirivu nnyo semetro ey'amaanyi ng'oli otambula eyo malaalo. Mukwano gwange si birungi, wetaaga deliverance. Wetaaga kuba nga okola ki? Osumululwa. Okay? Osooka okulota nga ate oli eyo gy'okola, oluusi oli mu kulima bijja, oluusi mwe musima entaana, oli eyo mu semetro, weetooga amalaalo mangi naye nga nawe oli eyo gy'okolera mukwano gwange. Ebiseera ebisinga ekyo kiba kiraga emirimu gy'omukwano gwange mifu, ng'oli okola eyo mu malaalo. Abalugu gye bali kyenjagala bagamba era bakola eddagala ku bafu, bakola eddagala ku malaalo, bazikiriza emirimu. Naye twebaza Katonda kubanga naffe Katonda affe g'emaanyi gaffe. So otanga okola malaalo buli kaseera manya nti mukwano gwange emirimu gy'emikono gyo giri mu lusuubo. Okay? Kyasobola okulota nga mu malaalo ate ng'olaba mu kifo ky'okubeera nga okolayo oba otambulayo osanga toli mu ntaana. Oli mulamu bulungi naye ng'oli muki? Mu ntaana. Abamu ng'olota oli malaalo bakolako emikolo gino egy'obusamize mukwano gwange. Ebyo bibi. Abamu oluusi obadde obuuza Mukama, Mukama ki ekyatuukawo lwaki ndota nnyo nga ndi mu malaalo? Oluusi n'olota nga mukwano gwange olaba oli malaalo bakolako n'ezissaddaaka, balota nga balese n'embuzi. Balese n'embuzi mu malaalo, basaze bakoze batya. Wabeera biba byakolebwa kama balagira ku foundation yo omusingi eno wansi. Oluusi oyinza okuba nga ewamu waliyo obusamize nga bino byonna babikola. Abamu n'omubuli baakuteekako mu ntaana. Abamu baakuteekako ne mu ntaana ne bakolako ekyo ze bakolako. Ne bagamba nti ogenda kuba bulungi oli challenge ze wali oyitamu. Nti gwali ojja kulota ebirooto nga bino Mukama ng'akulaga nti nno wakola endagaano naki? N'amagombe butamanya. Bayibuli yogera mu kitabo kya Isaaya essula 28:18 n'endagaano gye mwalagana n'okufa erijjulukuka, so n'okutabagana kumwatabagana n'amagombe tekulinywera. Mukama atugambye n'endagaano gye twalagaana n'okufa erijjulukuka, n'okutabagana twatabagana n'amagombe gwalwa terikola ki? Tekulinywera. Kigambo kya Katonda kikyogedde. So olota nga olaba waliwo ekintu kyonna ekikonekitinga n'amagombe, endagaano ezo zisazeemu. Zisazeemu kwesi kyandiko ekyenkuwadde Isaaya 28:18 kubanga osazaamu ezo endagaano z'emagombe zonna. Olwokuba okubbe bulungi guno omwoyo gw'okufa ogubadde guzikiriza ebintu byo. Kyonna okutegeera ng'omwana wa Katonda azirunga nti okyalootera ebintu byo mu malaalo, okyaloota otambulira mu malaalo, tewali kigenda kutambula. Weeza osoma bigenda kufa, weeza okola bigenda kufa, obadde oli mu bufumbo ojja kulaba nga bifudde, obadde olina by'ogobako bigenda kufa. Lwaki? Olwekyo Mukama Katonda kyakulaga ekiri mu nsi ey'omwoyo ti manya mukwano gwange waliwo obusibe mu eri eyo, waliwo emyejo paletinga era obulamu bwo gy'otalaba. Abamu olaba kubonaabona nga bw'oyingira mu malaalira bw'otyo bw'oyingira mu bulamu nti waliwo amanya amalala agali emabegawo. Abamu oluusi si gwe ali mu malaalo,
osobola okwetanga oluusi muntu mulala oluusi obadde obuuza mukama katonda lwaki embeera ennimiddeko nogenda okwetangula buli muntu ali malaalo oluusi ng'alina olugoye ng'alina byakola oluusi alina saddaaka z'akola mukama katonda baakubikkulira okulaga ki ekyaliwo olyoke oyingira obusibe obwo bw'oli mu mukwano gwange kyolina okutegeera ng'omwana wa katonda bw'olokoka abamu nno wano basinza okusanga obuzibu obamanyi tebakkiriza nti no bw'olokoka olina okuyita mu deliverance waliwo ofiisi eya deliverance waliwo ebirabo katonda byagaba okubanga abantu bakola ki basumululwa osobola okunenya mukama katonda n'akusumulula ate mukama asobola okukozesa omuntu okubanga akusumulula kuyisa mu deliverance naye olina okuba nga oyita mu deliverance olina okuba nga ova mu zino endagaano zonna just because oyatudde yesu tekitegeeza nti automatically buli kimu kyonna kikutuse ofiisi ya deliverance weeri ate yaddala mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo nosobola okwetanga nembagambye nti ng'oluusi muntu mulala oluusi obadde obuuza mukama lwaki omuntu ono muloota nnyo ku kino na kino lwaki mukama ki ekyabaawo nakubikula ekyoto nga balina byebakolera ku malaalo mukama bakulaga nti waliwo endagaano eyakolebwa kyolina okuba nga okola kubanga mukwano gweyambula endagaano ezo ozeegaana ozisazaamu n'omusaayi gwa yesu osazaamu endagaano ezo nezibadde zoparatinga eri obulamu bwo enkwasi ezo ze baatwala n'ozeegaana wetha mukama akulaza enviiri wetha ngoye kyonna kyebaba baatwala ku malaalo n'okyegaana nekikufa kunogambye tekikyali kyange kitegeeza naye baba bakikolako sipeeru zonna ziba tezikyakola lwa nsonga okyekutuddeko n'omusaayi gwa yesu kikulu nnyo nnyo mukwano gwange okubanga sootaayeezo ezikonekitinga n'okufa mukwano gwange ozeekutulirako ddala ddala oba tokikoze mukwano oba kyaliwo connection wakati wo n'ebintu ebyo baatwala mu ssabo sisonga kye baatwalayo saddaaka zonna ze baakola zonna z'olabye n'olina okuba nga ozikola ki osazaamu kubanga amaanyi mu nsi ey'omwoyo gatambulira ku saddaaka nabagamba so wetha oli mu sitaani wetha oli mu katonda ffenna tukozesa saddaaka ffe tulina omusaayi gwa yesu bali abasinza sitaani balina ebisolo ki naye nga balina saddaaka okubatambulira kubanga ensi ey'omwoyo bwetyo bwekola ki operating etambulira kuki omusaayi babbi egamba obulamu bwa buli kitonde bwonna buli muki mu musaayi waliwo obulamu obw'enjawulo obuli mu musaayi ensonga lwaki saddaaka z'amaanyi nnyo naye ffe tulina omusaayi gusinga okuba ogw'omuwendo omusaayi gwa mukama waffe yesu omusaayi gwa katonda so tosobola kubanga okola ki owangulwa bwoti omulokole so ngeri ki gye walootamu ekyoto kino kitere mu comment section ni gwe waloota sometimes mukama katonda ayinza okukulaga mukwano gwange oluusi muganda wo oluusi sengaawo manyi abantu abamanyi mutuufu omuntu yali atuloga naye nga omulaba mukwano gwe alina byakola ku malaalo obadde obuuza mukama kiki lwaki nemedde mu bwa singo nembeera ng'egaanyi lwaki ndoota nnyo ono omuntu buli kaseera noota ekyoto ng'ekyo mukwano gwange osobola okubanga mukama bakulaga obusibe obukuliko kyona okutegeera ku kyoto nga kino tugambye nti ekyoto kino kitambulirako okutya omwoyo w'okutya kitambulirako omwoyo w'okufa okufa kusobola okubeera very very direct mukwano gwange n'otanga oli mukola mu bafu oli mu malaalo oli mu birimba bwe bityo mugenda kuziika bakuziise mu ntaana oluusi abamu olwotanga mu butuufu bakuziise naye nga mu kirooto ofudde naye nga mu butuufu owulira buli kimu ekigenda mu maaso kisinga okubeera mwoyo gwakuki gwakufa abantu b'ensi bagamba nti bw'aloota nga afudde aba agenda kukola ki aba agenda kuwangaala mukwano gwange ataaka yennyini so bwanga oli mpya subscribinga kuona kade otegenda osoma Isaaya eyo gye mbagambye 28:18 n'Ezabuli 23 olunyiri lwakuna bayibuli egamba newankubadde ntambulira mu kisiikirize ky'ekiwonvu eky'obumbe siitya kabi konna kubanga oli nange so newankubadde otambulira mu malaalo newankubadde otambulira mu busibe otambuliramu totya kabi konna kubanga mukama katonda ali naawe okutya nkugambye kusobola okukwatirako omwoyo guno n'oloota buli kaseera ebirooto bino naye nga mwoyo gwakutya gwekoze eki gwekukwambadde mbere bulungi bwanga oyagala okukola video eddako egenda beeraga ebirooto ebiraga obusibe ebirooto ebiraga obusibe kwona wano waggulu ogenda kubanga olaba ka video akaddako mbere bulungi mweraba